Lukka Essuula 9. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be 12 ne bakuŋŋaanira waali, n'abawa amaanyi n'obuyinza okugoba emyoyo emibi gyonna ku bantu n'okuwonya endwadde. N'abatuma bagende bategeeza abantu ebifa ku bwakabaka bwa Katonda, era bawonye abalwadde. N'abagamba nti, mu lugendo luno temugendanga na kantu konna, newankubadde omuggo, newankubadde ensawo ng'ez'abasabiriza, newankubadde emmere wadde ensimbi, era temuba na kkanzu yakubiri. Ennyumba gye muyingirangamu ne babaaniriza mwe mubanga musula okutuusa lwe muliva mu kibuga ekyo. Mu kibuga gye bagaana okubaaniriza muveeyo, era bwe mubanga muvaayo mwekunkumuleko n'enfuufu ebeebakutte ku bigere olw'okulabula abantu abo. Abayigirizwa ne bagenda ne batambula wonna wonna mu byalo, nga bategeeza abantu amawulire amalungi era nga bawonya abalwadde buli wantu. Awo Herode omufuzi wa Galilaaya n'awulira byonna ebyaliwo, n'asoberwa nnyo, kubanga abantu abamu baagambanga nti, Yowaana Omubatiza azuukidde. Abalala nga bagamba nti, Eriya alabise. N'abalala nti, Omu ku balanzi ab'edda azuukidde. Herode n'agamba nti, Yowaana nze nalagira n'atemwako omutwe, ate oyo ani gwe mpulirako ebyenkana awo? N'agezaako okumulaba. Abatume ne bakomawo, ne bategeeza Yesu byonna bye baakola. N'abatwala ne bagenda naye bokka mu kibuga ekiyitibwa Betusayida. Abantu bangi nnyo bwe baakimanya ne bamugoberera. Bwe yamala okubaaniriza n'ababuulira ebifa ku bwakabaka bwa Katonda, era n'awonya abaali beetaaga okuwonyezebwa. Obudde bwe bwali butandika okuwungeera, abayigirizwa 12 ne batuukirira Yesu ne bamugamba nti, Abantu basiibule bagende mu bubuga ne mu byalo ebiriraanye wano, bafune emmere ne we banaasula, kubanga wano tuli mu kifo kya ddungu. Kyokka Yesu n'abagamba nti, Mmwe muba mubawa emmere balye. Ne baddamu nti, Tulinawo emigaati 5 gyokka n'ebyennyanja 2, mpozi okuggyako nga tugenda ne tugulira abantu bano bonna emmere. Abasajja baali bawera nga 50,000. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, Mubatuuze mu bibinja nga buli kimu kirimu nga 50. Ne bakola bwe batyo. Bonna ne babatuuza. Yesu n'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'ayimusa amaaso ge eri eggulu, ne yeebaza Katonda, n'abimenyaamenyamu, n'abiwa abayigirizwa be babigabire abantu. Bonna ne balya ne bakkuta. Obutundutundu obwalemerawo ne bukuŋŋaanyizibwa, ne bujjuza ebibbo 12. Lwali lumu Yesu yali asinza Katonda ng'abayigirizwa be we bali. N'ababuuza nti, Abantu bwe baba banjogerako bampita ani? Ne baddamu nti, Abamu bakuyita Yowaana Omubatiza, abalala Eriya, n'abalala bagamba nti omu ku balanzi ab'edda azuukidde. Awo Yesu n'ababuuza nti, Naye mmwe mumpita ani? Peetero n'addamu nti, Gwe Kristo wa Katonda. Awo Yesu n'abakuutira nnyo ekyo obutakibuulirako muntu n'omu, era n'agamba nti, Omwana w'omuntu ateekwa okubonaabona ennyo n'okwegaanibwa abantu abakulu mu ggwanga, ne bakabona abakulu, n'abannyonnyozi b'amateeka, n'okuttibwa era n'okuzuukira ku lunaku olwokusatu. Awo n'agamba bonna nti, Buli muntu ayagala okuba omugoberezi wange ateekwa okwefeebya ne yeetikka omusaalaba gwe buli lunaku n'angoberera. Buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, wabula buli afiirwa obulamu bwe ku lwange alibulokola. Kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi ate ne yeezikiriza oba ne yeereetera okufiirwa obulamu bwe? Buli muntu akwatirwa nze n'ebigambo byange ensonyi, n'Omwana w'Omuntu alimukwatirwa ensonyi bw'alijjira mu kitiibwa kye ne mu kitiibwa kya Kitaawe ne mu ky'abamalayika abatukuvu. Mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba obwakabaka bwa Katonda. Bwe waayitawo ennaku nga 8 nga Yesu amaze okwogera ebyo, n'atwala Peetero ne Yowaana ne Yakobo
n'alinnya ku lusozi okusinza Katonda. Bwe yali ng'akyasinza, endabika y'amaaso ge n'efuuka, era ebyambalo bye ne bitukula ne byakaayakana. Abo abasajja babiri, Musa ne Eriya, ne balabika nga boogera naye. Baalabikira mu kitiibwa, era ne boogera ku ngeri y'okufa kwe yali agenda okutuukiriza mu Yerusaalemu. Peetero ne banne be yali nabo baali bakwatiddwa otulo. Kyokka bwe baazuukuka ne balaba ekitiibwa kya Yesu, n'abasajja ababiri abaali bayimiridde naye. Abasajja bano bwe baali bava awali Yesu, Peetero n'amugamba nti, Mukama waffe, kirungi tubeere wano. Leka tuzimbewo ensiisira 3, emu yiyo, ey'okubiri ya Musa, n'ey'okusatu ya Eriya. Yali tamanyi kyagamba. Bwe yali ng'akyayogera ebyo, ekire ne kijja ne kibabikka n'ekisikirize kyakyo. Awo abayigirizwa ne batya nga kibabikka. Eddoboozi ne lyogerera mu kire ekyo ne ligamba nti, Ono ye mwana wange, omulonde wange, mumuwulirize. Eddoboozi bwe lyamala okwogera, abayigirizwa ne balaba Yesu ng'asigaddewo yekka. Kye baalaba ne bakisirikira, ne batakibuulirako muntu mulala mu nnaku ezo. Ku lunaku olwaddirira, Yesu n'abayigirizwa be abasatu bwe baava ku lusozi, ekibiina ky'abantu kinene ne kijja okusisinkana Yesu. Awo omusajja eyali mu kibiina ky'abantu n'aleekaana nti, Muyigiriza, nkwegayiridde, kwatirwa mutabani wange ekisa, ye mwana wange yekka. Omwoyo omubi gumukwata, amangu ago n'awoggana, ne gumujugumiza n'abimba ejjovu, era okumuvaako gumala kumumaliramu ddala maanyi. Neegayiridde abayigirizwa abo okugumugobako ne balemwa. Yesu n'addamu nti, Bantu mmwe ab'omulembe guno ogutalina kukkiriza era omubi, ndimala nammwe ekiseera kyenkanawa nga mbagumiikiriza. Awo n'agamba kitaawe w'omulenzi nti, Mutabani wo muleete wano. Omulenzi bwe yali ng'ajja, omwoyo omubi ne gumukuba ekigwo, era ne gumujugumiza. Yesu n'aguboggolera, n'awonya omulenzi, era n'amuddiza kitaawe. Bonna ne bawuniikirira olw'obuyinza bwa Katonda. Abantu baali bakyewuunya byonna Yesu by'akoze, ye n'agamba abayigirizwa be nti, Muwulirize n'obwegendereza ebigambo byange bino. Omwana w'omuntu ajja kuweebwayo mu bantu. Kyokka bo ne batategeera ky'agambye. Kyali kibakwekeddwa baleme kukitegeera, ate ne batya okumubuuza amakulu gaakyo. Awo abayigirizwa ne bawakana nga beebuuzaganya nti ani asinga okuba ow'ekitiibwa mu bo. Yesu n'amanya kye balowooza, n'aleeta omwana omuto, n'amuyimiriza kumpi naye, n'abagamba nti, Buli ayaniriza omwana ng'ono ku lwange, aba ayaniriza nze. Ate buli annyaniriza, aba ayaniriza Katonda eyantuma, kubanga oyo asinga okuba omwetowaze mu mmwe mwenna, y'asinga okuba ow'ekitiibwa. Yowanne n'agamba nti, Muyigiriza, twalaba omuntu ng'agoba emyoyo emibi ku bantu ng'akozesa erinnya lyo, ffe ne tumuziyiza, kubanga takugoberera wamu naffe. Yesu n'amugamba nti, Temumuziyiza, kubanga atabalwanyisa taba mulabe wammwe. Awo lwatuuka, ennaku za Yesu ez'okutwalibwa mu ggulu bwe zaali nga ziri kumpi okutuuka, n'amalirira okugenda e Yerusaalemu. N'atuma ababaka bamukulemberemu, ne bagenda ne bayingira mu kabuga k'Abasamaliya akamu, okumutegekera byonna. Kyokka abantu baayo ne bagaana okumwaniriza, kubanga yali alabikira ddala nti agenda Yerusaalemu. Abayigirizwa be, Yakobo ne Yowanne, bwe baalaba ekyo, ne bagamba nti, Mukama waffe, oyagala tulagire omuliro guve mu ggulu gubazikirize? Yesu n'abakyukira n'abanenya. Awo ne bagenda mu kabuga akalala. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali nga batambula, omuntu omu n'agamba Yesu nti, Naayitanga naawe gy'onoogendanga yonna. Yesu n'amugamba nti, Ebibe birina ebinnya, n'ebinyonyi birina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe. Ate n'agamba omulala nti, Yitanga nange. Kyokka oyo n'addamu nti, Ssebo, nzikiriza nsooke ŋŋende nziike kitange. Yesu n'amugamba nti, Leka abo abalinga abafu baziike abafu baabwe, naye ggwe
genda otegeeze abantu ebifa ku bwakabaka bwa Katonda. Omuntu omulala n'agamba nti, Ssebo, nja kuyitanga naawe, naye nzikiriza male okusiibula ab'ewaffe. Yesu n'amugamba nti, Buli akwata enkumbi okulima ate n'aba ng'akyatunula emabega tayinza kuba wa mugaso mu bwakabaka bwa Katonda.